nga tugenda mu kiseera ky'okulonda ennaku zino waliwo obunkenke bungi era abantu bangi bagambibwa okuba nga babuzibwawo era abamu baleeteddwako mu mbuga z'amateeka nga balabika baatulugunyiziddwa. Ennaku nga lumu bbiri emabega TV nalabye omuntu nga aleeteddwa mu kkooti naye ng'omulabira ddala baamutulugunyizza mukube naye yennyini n'asaba omulamuzi amuyambe bamutwale mu ddwaliro bamuwe obujjanjabi. Ekyennyamiza ky'omulamuzi teyamuwuliriza n'amusindika busingisa ebuzira era n'agamba fayiro agyongeddeyo. Oza ekintu kino n'omusibe yandisaanye okusibwa obulungi n'akkirizibwa okujjanjabwa. Njagala okutwala omukisa guno okusaba akulira essiga eddamuzi owekitiibwa Winnie Dolo ayingire mu nsonga eno alabe ng'omusibe ono Eddie Mutwe atwalibwa aweebwa obujjanjabi obusingako awo obuli ebuzira. Yalabise ng'ali mu bulumi bungi nnyo baabulaba omusajja ku ssaawa 6 ez'omutuntu nga akankana nga yenna yenna ali mu mbeera mbi naye omulamuzi n'osalawo obutamuwuliriza. Ekintu kino ndowooza tekivaayo bulungi. Tusaba atwalibwe ajjanjabwe. Tetugamba nti emisango gy'alina bagibaggyeko naye bamutwale ne bwe kiba kyetaagisa kumuteeka ku kitaana ng'aliko empingo naye ng'ali mu ddwaliro asobole okufuna obujjanjabi adde engulu. Tekikoma ku ono yekka naye bwanga buli waliyo omusibe yenna atulugunyiziddwa baweebwa obujjanjabi owozesa omuntu omulamu olina okukozesa muntu ate mubi. Eggwanga lino lyaffe ffenna ndowooza kyandibadde kirungi buli munnayuganda n'aweebwa ekitiibwa kye naaba nga ffenna tetutulugunyizibwa. So Omulangira Kassim Nakibinga avuddeyo ku nsonga z'aba Eddie Mutwe abali mu Torture Chambers era n'agamba nti kyewuunyisa okulaba nga omuntu omukulu omwami omukulu nga bamuleese mu kkooti ssaawa 6 naye ng'akankana nti kiba kitegeeza ki nti ayise mu gayeena nti eno gayeena yennyini munnange agezezzaako okusitula eddoboozi katusuubire nti bekikwatako oba oliawo bajja kuwuliriza si Eddie Mutwe yekka abaana bangi abali mu makomera naye ng'embeera mwe bali sennungi. Ate amawulire agakagwawo musajja mukulu amanyiddwa nga ono yaliko owa poliisi era oba mujjukira bulungi nti yali bamuyitanga Blue Eyed Man owa General Kale Kayihura omukulu Nixon asingwire naye ng'abasinga obungi bamumanyi nga Nixon oba agasirwa something like that. Akwatiddwa mbukiddiridde oluvannyuma lw'omu ku abo ababadde abawenimba n'omusango gw'okutta Joan Kagezi n'agamba nti omwami ono ye yabatumanga kukola emirimu egyo era nti ye yabawanga ebiragiro muto ono mugende muto. Tetumanyi ani yali behind ate ono Nixon asingwire oba aganyirwe tetumanyi awo naye nga amawulire agaliwo nti akwatiddwa agenda awe nembe n'emisango oba nga bawaddeyo ye ekitegeeza kituufu oba oliawo bamuwaddewo bwe kabamuwe chance naye bamukwata agende yeewozeeko balabe gye binaggwera naye kusinziira ku mawulire agaliwo bali abaami oyo omwami gwe twategeddeko mbu yali musirikale naye nga oba muze nga mugoberera ensonga ezo mu kkooti yali musirikale oba ow'amagye n'abivaamu then n'asigala ndowooza nga bamukozesa emirimu bwe gityo. So mu kkooti yagambye omuntu eyabawa akalima ako yali mukulu ono Nixon asingwire era mbu n'akalimu okutta bamasheke ebintu biri awo ebityo ebitambula naye nga amawulire agaliwo
ye mbu akwatiddwa era omuntu apostinze posti eyo munamawulire mukukutivu wanene mu ggwanga Uganda Sudil Byaruhanga yagireleasinze n'agamba amaze dda okuba nga akwatibwa. Katudde ku nsonga ya basibe baffe, ensonga eziyamba eggwanga. Ezinaku olwaleero Nuwa Mutwe alabiddwako mu kkooti. Ekyewuunyisa nti babaleese mbu bali ku musango gumu ne owa poliisi amanyiddwa nga Charles Atwine. Ono nno abamaka ge oba omukyala we abadde agamba nti omwami we baamubuzaawo oba abadde amaze akabanga nga tebamanyi gy'ali. Tugendeyo ko bakudde mundu banzijja mu maka gange ku lunaku olwokuna ennaku z'omwezi 14 era ne bansiba ekikookolo. Mr. Mitala, today said prepare application. Those matters can be raised subsequently. So are you saying that you don't have sureties in the court? I will seek audience from my lawyer. Yes, Kisebo ndowooza mumulabye era kankutwaleko atulabye byonna kubanga bali ku musango gwe gumu ye n'owa poliisi. Tulabye ebintu mu kkooti bibadde bitya. Assistant of Police, CEO Charles, you are a male adult, you are 48 years, you are Minyakole by tribe, you are police officer attached to Parliamentary Police Station, you reside in Mukemba Cell, Majije Parish, Kasara Town Council in Oxford District. And you reside in Kabule Central Road in Matuga in Oxford District. Oli Muganda, oli Buchaman, Sula Kabule, Semuto, 8 counts. The first count is inciting to violence under Section 79(1) of the Penal Code Act, Cap 128. That Detective ASP between Masio Charles between January 2024 and May 2025 at various places within Kampala Capital City Authority through electronic social media messages incited Mitala Noah alias Nuwa Mutwe to attack and cause the death of the President Republic of Uganda using favors by reason of his office for political opinion. Absolutely not. The plea of not guilty has been hit on count number 1. Count number 2 is incitement to violence under Section 79(1) of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that you, Deputy Secretary of Police, treated Masio Charles between January 2024 and May 2025 at various places in Kampala, within Kampala Capital City Authority, through electronic social media messages, he incited Mitala Noah alias Nuwa Mutwe to cause the death of General Muhoozi Kainerugaba by reason of his office for political opinion. Eno Uganda olemwa nga wobiwulidde bwebityo emisango gyejjo gye babasibyeko oba emisango gyejjo gye babasomedde. Katwaleko wa comrade abadde ku ground abannyonnyole ekituufu kyekiriwa mu Luganda buli omu lwategeera. Kkooti ya Buganda Road, Muganda waffe Mitala Nuwa, ffenna gwe tumanyi nga Nuwa Mutwe, aleeteddwa wano. N'ekyewuunyisa nti bamutadde ku fayiro eyo Atwine oba Twine owakola mu poliisi. Nuwa Mutwe yaweereza ono information busima batuuse obulabe ku Muhoozi ne Museveni. Kyabulimba nnyo. Era Nuwa Mutwe tayogerangako na mukulu ono. Nuwa Mutwe abadde nga kubanga ffe nga National Unity Platform tugoberera amateeka. Ebyo ebikolwa balina kye bavuga. Era ensonga eno bw'ogitunuulira oli omubuuza leetayo evidence nga Nuwa Mutwe aweereza ono information. Tosobola kugiraba. Leetayo evidence nga Twine atudde ne Nuwa Mutwe. Tosobola giraba. So mu mbeera eno ebikolwa nga bino tubivumirira ne sekuvumirira yenna. Fenga aba National Unity Platform Muganda waffe Mitala Nuwa Mutwe tubadde naye ebbanga era tugenda kumulwanirira okulaba nti fayiro eno wono yamanyi Nuwa Mutwe gwe yabiweereza si waffe
bayinza okuba liyo nnuwa mutu omulala ayinza okubayo bakama be abagamba nti mbiweereza ono nga maze okunywa byanywedde naye tusaba bekikwatako okulaba nga nnuwa mutwe ateebwa yatulugunyizibwa nnyo yonna gye yatwalibwa bw'otunulya emikono empingo bamututte mu zipalakisi embeera ng'eyo ebikolwa ebyokunyigiriza bannayuganda ebikolwa ebyokunyigiriza bannansi twagala okubivumirira baganda baffe bangi bakyali mu makomera Edi Mutwe mwamulabye obulumi bwalimu baganda baffe ba Gaddafi mugumya so tusaba bekikwatako naddala gavumenti okulaba nti bannansi tebayisanga bisolo ne gavumenti etali y'abantu era ebyo byerina okukola tugenda kuyimirirawo okulaba nga nnuwa mutwe tulwana agibwa ku bikeesi ebyo bye bamutaddeko. Ndowooza mubiwulidde ebintu bijweteke okulabika nti bafikisingawo abantu be banaateekako ebisango bagende nabyo naye nga bakusuubizizza era nga bwe tumanye nti munnange bannakibiina kya NUP tebeebaka era tebatuula obudde obusinga era baba bakola okubirire okumakinga sure nti abaana bano bavaayo mpola mpola byonna tujja kuba nga tubikutuusaako nga binaabanga bwe binaatambula naye nga sofa ago ge mawulire gatulina agakwata ku Edi Mutwe gakwata ku Nnuwa Mutwe nga byonna bigenda mu maaso waliwo omwana aviiriddeyo Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we abakola ebintu bino by'okubanga bakwata bannayuganda ate batulugunya watali musango. Eno bw'eba virus Kyagulanyi yagisuula mu Uganda namba Museveni kati nkoko kiwuduwudu kitambula butambuzi kiwalazima talina kyakyo kyasobola kukola okujjako okwagala okuddamu okuteekamu okutya mu bannayuganda kwe baalina ate kitakyasoboka bwe kaba kawuka Kyagulanyi yakasuula buli wamu kagenda kalya nowe katannatuuka katuukawo buli lunaku kagenda katambula essaawa zino ffenna tumanyi tuli mu lutalo tetulina kirala kyagenda kukola kigenda kutiisa munnayuganda kuba byonna byakola zenga abikola kuba talina kipya kati essaawa zino kyasobola okukola kankwate gundi osanga gundi ajja kutya kyokka buli gwakwata nze nga ngamba kaka tulaba bakutte y'olwonze mukulu ogenda kuguma otuuke we tukwagala bino byonna byokola zenga obikola nze ne kati nnoonya neeyagamba ati gundi yayita mu ttanuulu nkutuge kuba kana akasajja obutitizi bwekoolesa ali ku paniki batoni yenna agenda anyiga bunyizi atambula kiwalazima we tukwagala eno message egenda eri buli mwana wano bino byogamba nti bakutte omulwanyi wange gwe mulwanyi gwe tewali mulwanyi okuba gwe nawe oli Munnayuganda banaakwata Munnakenya nawe bajja kukukwata kuba oli mulwanyi ate tuli mu lutalo twasalawo okusonga mbeere tetugenda kudda mabega eno wekaba kawuka ffenna kaatulya ate nga tugenda kuggusa kye twatandika bana abasajja tewali agekyayini talina kyagenda kukola kyatakolangako kuba kyeyatuteekamu ne kati tubuuza kati ani addako gundi bamukutte ono ani addako ate nga ffenna tugenda kuggusa kye twatandika guno omuzannyo ffe abagulimu ate ffe abakutte omupiira akasajja kano kaatya nnyo kana akasajja kaatya nnyo era essaawa zino kikaluma nnyo lwe kakwata omuntu ne kasanga nga tukyayogera tugamba kakati tugenda tukyasonga mbeere era kinnuma nnyo okulaba omwana w'enkyukakyuka ng'ataddeko emoji ekaaba baganda bange tuli mu lutalo tweyongera gye tulaga buli gwe bakwata ng'onywera buli gwe bakwata ng'osimba ekkuuli tuli mu lutalo mbajjukiza kino kikati lino kkonga lyennyini eritwongera amaanyi buli gwe bakwata ng'osonga mbeere bwe kyoba omanya muno tugenda kufiirwa ne tugenda kufunamu ekinene ono tumusobola gino emyaka emikadde okyasobola okulwana naffe abavubuka gwe twabagamba guno omulembe mwagulanye yatuggulire ekkubo buli ali ewala yenna alengerayo lina eddinisa ffenna buli omu yafuna ku mpewo kati kana akawuka kaatulya mukkirize mukulu tujja 2026 ne booneekwata ku bisubi Yes, ndowooza owulira naye omwana omulenzi avuddeyo yena agamba nti ati bino ebintu nga ndabanga ebigenda ewala nti era nga ndabanga ebintu ebimu bino tulinamu ate abagenda okutulyamu enkwe oba nga sinakindi bamazidde okubanga batulyamu enkwe tobeera surprised nga waliwo abatuliddemu olukwe leka nkubulireko Museveni bwati bwazze nga atuprogramminga
era oyinza okwekanga nga senga oba tokijje mu bannayuganda muyinza n'okutuuka mu Uganda empya bo bennyini bannayuganda ne bakulya nga balaba byokola tobitegeera. Oyinza okukwata omuntu ku lyanguzi ng'omukwatidde emitwalo 3 ne balyoka bakugamba nti emitwalo 3 nagyo omunna abadde aweerera baana be. Musajja atto abadde yeeyiiya. Museveni yatuprograminga bw'atyo nti buli omu abbira ku mulimu gwe, buli omu abbira ku ki ku kalimu ke. Bubbi okusurvivinga kubba oshegedde bakitwalanga ekiri nnomu naye ng'osuula bizinesi kwokolera n'atuuka akaseera nga nekyafuna tasobola kusasula kasente kamala. Lwaki? Nti naawe togikkiriza bizinesi kukula, wofuna chance osikayo obusisi. Uganda empya gye twogerako waliwo abantu abatajja gisobola nga yeegenda bateeka mu makomero. Ekyo nkikubuulira nga bw'oba tobajjeemu mentality eyo kati maaso wali eri biyinza okubeera ebizibu. Yensonga lwaki saawa zino tukola kye bayita practice, tuyigiriza bannayuganda bannaffe okukyusa mentality. Mwe abakulembeze mujja kukikkiriza, mujja kukigaana. Tuyina okuba questioninga, okubuulira munnayuganda nti akatono akabi akatono n'akabi akanene byonna bibi. Yes, naye kati saawa zino ababba ssente z'omubi w'omusolo ez'eddagala mu malwaliro bwe bagenda ku mikolo be bawa obutebe obuyooyoote, be bafumbira enkoko bagifumbira na mu luwombo anti omukulu omunene. Naye nga mu mawanga agategeerekekako we bakulaba ng'olimu engeri ezo nga ddala kituufu obukakafu weebuli olinamu embeera ezo oba baba bagenda kukuboola mu society. Ekyo nkikubuulira tulina okutereeza mentalite zaffe. Tulina oyigiriza munnayuganda demokrasi gwe tumugamba gwe tugenda okuleeta mu ggwanga lyaffe. Bw'aba tamanyi demokrasi oyo byonna bye tugendamu tubanga abagenda okubeera n'akabwa keweeyolera ke kagenda okukuluma enteega. Kati Mpuuga ali eyayimiridde amanyi byakola bituufu. Ekyo nkikubuulira. Apedi Bwanika amanyi byakola bituufu. Lwaki? Museveni bwatu bwe yaba programminga era abantu bangi nnyo babirabanga nnomo ebikolwa byabwe. Ogenda kibajjamu otya? Ogenda genda ng'obabuulira ekintu demokrasi gwe batategeera. Ng'omubbi bamulabanga ali nnomo abbye munne mugezi gwe babbye effala. Tya oyo mugezi mu Kampala oyo abo bagezi. Ekyo Museveni azenga akituplantinga mu bwongo bwaffe. Bwe kiba tekivudde mu bannayuganda leka nkubuulire ebibi bikolebwa abakulembeze ne bannayuganda babiraba. Newankubadde tusiiba ku media ne tubibagamba nabyo babimanyi. Bakimanyi bulungi Museveni mutemu. Naye Museveni yabayigiriza okuactinga nnomo oba wembeera ziri abu nnomo mwebeerera obubeezi nagalaale. Oshegedde webeerera awo ng'olinga nga kimakedo. Museveni bwatu bwe yaba programminga nga bw'oba tokijje mu bwongo bwabwe n'oba magula ne babeeranga ennumba eri mu musana. Wallahi Uganda empya gy'obabuulira era ojja kutuukayo nga tebabitegeera. Sankala bwe yabatuusa mu Burkina Faso empya battamutte. Ekyo nkikubuulira baamutuga. Lwaki? Nti yagenda n'abatamanyi kye baali balwanirira. Era y'ensonga lwaki ensi zaffe eza Africa zisiraana ng'ate zibadde ne bali baleeta oluusi abalungi bamala okuvaawo ate ensi ne ziddayo mu kusiraana. Lwaki? Nti mentalite y'okutereera erina okubeera mu bannansi okusooka n'eggwanga ne liryoka litereera. Bw'ebeera mu bannansi ekyo kye tujja mu bannansi okubagamba muggyemu obwebafu. Tulina okukwestioninga abakulembeze baffe mu ngeri yonna. Ffe kye tulwanirira tukimanyi, teri agenda kukinjigiriza. Ne bw'ojja ng'olina abasomesa mutwalo tosobola kukinzijjako. Nze nnwanirira ekyo kye nzikiririzaamu era nnyimirira ku nsonga yange. Tujja questioninga buli mukulembeze akola amanyanga. Ekyo nkikubuulira nga bwe tuyigiririzaako bannayuganda tubawa confidence bakikole mu budde newankubadde mujja tuteeka wansi mutya. Ekyo tetugenda kikomya nkubuulira. Ebyo munnange neefe we tuli nnyo mpolampola tujja kubanga amawulire tujja nga tugakuwa gonna nga wegali weyongera okubanga weekomera ku mukutu guno kwa NCK TV. Subscribinga obanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing or liking. Mawulire go tukyalina mangi nnyini ddala, tulina bingi nnyo ebyokutuusaako era nga byonna kyekiri tujja kubanga tugakuwa. Tweyongera okubanga tugoberera ensonga z'abaganda baffe abali mu makomera, abaluddeyo, bano abakakwatibwa, ababuziddwa, kwegamba bo bangi naye nga mpolampola. Era nga omukulu Katongole bwakutegeezezza agambye nti tujja kulwana
Masajja na bukubirire okumakinga sure nti emisango gino gye batadde ku Noah Mutwe zimugibwako nti kubanga wotunulamu tekisoboka byonna bagatta bigate okumakinga sure nti banoonya ngeri gye bakiteekawo ate kikwatirewo nga bo we bakyagala. Kyagambye nti tugenda kukiikiriza era tetujja. Webale kuba naffe. Tova.